Yes, omulungi ndaba olunaku lwa leero kwanirizaako n'enkola z'ejjo najja okutuusizaako engalo. Amannya Damba Eric. Olunaku lwa leero tuli wano eno Popo Memorial Hotel era nga mu kifo kino wennyini wennyimiridde wagenda okubeera consultations z'omubaka Robert Kyagulanyi nga yeebuuza ku bantu oba ajje yeesimbewo kuba president omwaka 2021. Olunaku lwa leero ekitulese mu kifo kino eno tuzze wano eno okulaba bannalubaga batuwe endowooza yaabwe batubulire bo beetegekedde batya omukolo guno eno ogenda okubeera mu kitundu kyabwe era katwogere nabo omu ku omu batubuulire endowooza yaabwe bo beetegekedde batya olukuŋŋaana luno eno olugenda okubeera mu kitundu kyabwe. Munegateeka abalungi nga twogera n'abakulu bano eno batuwe endowooza yaabwe katwogereko ne kansala Wandeeba era nga twagala tumanye oba ebigenda okubeerawo mu kitundu kyabwe kino yabitegeddeko. Ssebo nsanso okulaba. Ssebo. Omulabi wange yandyagadde kumanya go ssebo. Amanya gange nze Lusembo Musa nga nze kansala akiikirira abantu b'omu Ndeeba ey'okusatu. Era ffe tuli wano mu kifo kyennyini wano ewaffe mu Ndeeba. Ssebo omukulu kansala wategeddeko ku nteekateeka ezigenda obeerawo wano mu kitundu kyammwe? Enteekateeka nazitegeddeko bulungi nnyo era nzimanyi bulungi era tuli mu nteekateeka. Ati mwenga bannalubaga South mweteekeddwa consultations zino eno? Bassebo ne bannyabo ffe nga bannalubaga South tweteese bulungi okulaba nga enteekateeka zino Bobi Wine pulezidenti waffe agenda okujja ffe ng'enteekateeka tuzikwataganyiza bulungi naddala ffe abakulirwa ttiimu Nassolo Lubaga South tweteese bulungi era tulina essanyu ly'amaanyi era tusuubira okumwaniriza mu ssanyu eppitirivu era tusaba bannayuganda bonna naddala bannalubaga baveeyo baleete ebirowoozo byabwe baleete ebirowoozo bya bannalubaga okulaba nga tubiwa Honorable Kyagulanyi ku bimu ku birowoozo ndowooza byayagala okuwulira kwe kugamba nti nno agenda kwesimbawo okubeera pulezidenti w'eggwanga era ffe twakisalawo dda tabaamu kubuusabuusa kwonna ffe tukimanyi bulungi nti yagenda okubeera pulezidenti wa Uganda 2021. Ffe bannalubaga tuli beeteefuteefu era twebaza Omumbejja Nassolo nti agezezzaako okulaba ng'akumaakuma bannalubaga bonna n'okubayitamu n'okubakunga okujja okwaniriza pulezidenti w'eggwanga 2021 Honorable Kyagulanyi. Wabula ekiriwo mu kyo ekyenjawulo ffe nga ttiimu Nassolo kye tukozeemu tutuukiridde bannaddiini tutuukiridde abasuubuzi tutuukiridde buli muntu yenna akwatibwako tutuukiridde abakulembeze b'obutale ab'amagalagi okulaba nga ffenna tuleeta endowooza zaffe tulaba nga tuzituma agenda okubeera pulezidenti waffe 2021. So n'olw'ensonga eyo tubakubiriza bannalubaga ffenna mujje tulina omukisa gw'amaanyi mu Lubaga South okulaba nga Honorable Kyagulanyi bwe baamuyimiriza ate enteekateeka zino bwe ziba zikkiriziddwa okuddamu zisookedde mu Lubaga South. Mu Lubaga South mwe muli buli kimu kyonna ekimanyikiddwa ekisobola okubeerawo omuntu okufuuka pulezidenti. Omanyi omuntu okufuuka pulezidenti tekyetaagisa kuba munene, tekyetaagisa kubanga yasoma nnyo, tekyetaagisa kubanga yasinga okutegeera. Omuntu okufuuka pulezidenti wabaawo waasimba emirandira era nze neewuunyiza omwana oyo agenda kufuuka pulezidenti bwe yalowoozezza nti mu Lubaga South gy'alina okusookera buli muntu yenna bannabyabufuzi afuuka asookera mu Lubaga South. So n'olw'ensonga eyo tubakubiriza mujje tubeerewo ku nnaku lw'Emmande mujje twanirize Honorable waffe agenda okuba pulezidenti waffe tusobole okulaba nga enteekateeka zaffe zonna zigenda bulungi. Ffe tulowooza mu Lubaga South enteekateeka zino zikulembeddwamu omumemba wa Parliament Honorable Nassolo kuba ffe Honorable Nassolo yagula dda ambulance poliisi gyemusaba. Omanyi poliisi yasaba memba wa Parliament nemugamba nti bw'oba oyagala okugenda okwebuuza ku bantu olina okubeera n'ambulance olina okubeera n'ebyuma olina okubeera ne security. Ffe mu Lubaga ffe tusinza security. Honorable Nassolo yateekawo dda ttiimu era mugenda kugiraba ng'eriko ttiimu Nassolo security Bobi Wine. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kansala
Asinawakuta omuntu aliye yandyebuuzizza nti enkuŋŋaana za Bobi Wine tuze nga tuziraba nga zirinyibwamu eggere poliisi. Ku mulundi guno mu kitundu kyammwe kino tekigenda kubaawo. Ffe ku mulundi guno ebbaluwa ziri kiriya bulungi. Timemba wa palamenti pulezidenti w'eggwanga bwe yagenza okukola ebintu bino tiyagudde buki bugwi. Yagenda mu electoral commission ne batuula. Electoral commission newandiikira poliisi n'egigamba nti temuddamu kulinnya mu nkuŋŋaana za Bobi Wine. N'alabye ku bbaluwa ya palamenti ng'emukkiriza buki bulungi. Kakati kitegeeza ffe omulimu gwaffe gwa kuuma pulezidenti waffe era ffe tulabula poliisi tugirabula nti ku luno ebadde ekola ebintu bingi ng'ebikolera eri mu bitundu birala mu Lubaga tetwagala muzannyo era poliisi jangu okuuma obuntu bulamu naffe tujja okukuuma obuntu bulamu. Poliisi bw'eneereeta omuzannyo mu Lubaga South ttiimu Nassolo egirabula tegenda kukkiriziganya nayo. Bobi Wine ateekwa okujja wano era agenda kubeera kwebuuza ku bantu. Mu kifo kino kyennyini we tuli waliwo n'abakulembeze abalala era ab'ekitundu kino ekya Lubaga South nabo katwogezeeko okwogera nabo batuwe endowooza yaabwe ku kigenda okubaawo olunaku lwa Mande mu kitundu kyabwe muno. Ssebo nsanyusa okulaba. Naffe tuli basanyufu ssebo. Ssebo omulabi wange yandiyagadde okumanya kumanya go ssebo. Amanya nze Matovu Joseph abangi gwe bamanyi nga Tata John Enterprises mu Ndeeba nga ndi mukulembeze w'abasuubuzi mu katale ak'omu Ndeeba awo ku Butaala. Tata John obudde buneeno manyi kigenda okubeerawo mu kitundu kyammwe kino. Kati gwe nga omukulembeze w'abasuubuzi mu abasuubuzi njagala ompe view okuva ku saidi yammwe y'abasuubuzi mweteekedde mutya omukolo guno ogenda okubeerawo. Okutwaliza wamu tuli basanyufu nnyo bannalubaga bannandeeba n'ebitundu ebiriranyeewo wamu ne bannayuganda okubeera nti pulezidenti agenda okuba ow'eggwanga 2021 Bobi Wine asookedde wano mu Lubaga. Omanyi mukisa gw'amaanyi nnyo gwa njawulo nti abantu abajja mu kitundu kyaffe kino ekyerubaga buba buwanguzi bwereere era nze nyongera bwongezi kkunga bannalubaga mwenna mu mitendera egy'enjawulo bannaddiini tetwawudde oba basiraamu oba balokole mujje twanirize pulezidenti ku lunaku olwo okubeera nti twagala okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe maaso. Kirungi nnyo era tuli basanyufu nnyo okubeera nga pulezidenti w'eggwanga agenda kubeera wano. Tuli basanyufu nnyo tusaba enteekateeka ku luno. Poliisi mu mateeka ga Uganda eriwo okukuuma muntu n'ebyabwe naye tuzze tulaba mu bitundu ebisinga obungi poliisi yeemu kazaala nattabula mu kifo ekyokukuuma eddembe wabula ate yeetandika okusumulula ttiya gaasi n'okubeera nti ebintu ebiba bisaliddwawo mu nteekateeka mu mikolo nga gavumenti yatugamba tusooka kwebuuza ku poliisi netuwa olukusa ne batuwa olukusa ate ne beefuula nti tebabimanyi. Tubasaba ku mulundi guno kino ekintu poliisi mumanye nti ffe bannayuganda ne gwe muziyiza 2021 ye pulezidenti mukkirize oba mugaane. So tusaba mutukkirize pulezidenti ajje mu kitundu kino yeebuuze ku bantu. Tuli basanyufu nnyo tumwaniriza. Tata John ogambye gwakulembera abasuubuzi wano. Nandyagadde okumanya era omulabi wange yandyagadde okumanya mwenga abasuubuzi b'omu Butale kiro kyanjawulo ki kye mwagala okugamba pulezidenti singa abazze wano eno ku lunaku lwa Mande? Okutwaliza wamu ng'abasuubuzi ate si ka mu Ndeeba akatale konna Kibuye obutale bwonna obuli mu Lubaga. Ffe ekirowoozo kyaffe nga ffe ku pulezidenti waffe nga azze wano agende bugenzi mu maaso tuli wiringi okumuwagira n'okutuuka ku buwanguzi. Sebo bagamba abasuubuzi muli basajja bali bize temutera kuba na budde n'okulonda temutera kulonda munasobola okubeera mu consultations zino. Ku mulundi guno bassebo ne bannyabo ffe olunaku pulezidenti lwaffe lwagenda okujja wano okutwebuuzaako abasuubuzi mu Lubaga olwo twalumyusizza era twagala okulaga bannayuganda nti olwo olunaku terikola obutale bwonna twalumyusizza olunaku olumu teruvunza nnyama. So tuli basanyufu nnyo tumulindiridde tumwaniriza n'essanyu lingi tumweteekedde bulungi n'ebirabo tujja musibirira tumwetegekedde bulungi nnyo
tuli basanyufu nnyo era nze obudde buno essanyu lye nnina kiringa bwe twabeera nga tukyali bato ne batugamba leero enkya mukeera genda Kampala sebo tetwebakanga nga tubuuza oba Kampala aba afaanana atya oba naaba atya so essanyu lye tulina lya mwoki wa gonja yesebo obudde buno katufune omukulembeze omulala ate ow'ekitundu kino era mwe tuli naye atubuulire endowooza ye so nsanyusa okukulaba nange okusanga sebo sebo amannya gaffe amannya nze Bosa James chairman okuva mu Mbaawo zone ali ku tikiti ya Democratic Party ate era nga ndi muwandiisi wa Democratic Party ku muluka gw'Emutundwe ate era nga ndi muwandiisi w'olukiiko oluteesiteesi oluluubirirwa okutwala Omumbejja Nassolo mu Parliament. Sebo mukulu Bosa twandyagadde otubuulire gwe nga chairman ow'omu ku bitundu mu Lubaga South weetegeteekedde otya enteekateeka enegenda okujja mu kitundu kyo era abantu bo obateeseteese otya? Okusookera ddala Sebo nange nja kwegatta wamu ku bannange okusanyukira President Bobi Wine okujja mu Lubaga South. Ekisookera ddala nti tazze buzzi kwebuuza ku bantu wabula azze okusisinkana empewo n'emizimu gy'abajjajjaabe egiri wano mu Lubaga South kubanga jjukira olubiri olukulu luli mu Lubaga South tulina amasinzizo amakulu gali mu Lubaga South so azze okusinkana ebikonge wamu n'ebyo eby'ennono ebiri mu Lubaga South ajjewo emikisa gy'obujjajjaabwe gyonna agende nagyo gimuwanike waggulu okutuula mu ntebe ya bwa president era State House Sebo bannalubaga South tuli basanyufu nnyo kuba tugenda kutwala State House. Sebo nga nzize ku kigambo kyo twetekedde tutya omukolo ogenda okubeerawo. Sebo tuli betefuteefu okubanga tujja okwaniriza pulezidenti waffe era ffe nga bakulembeze aba local government tuli betefuteefu era tukunga abantu baffe ku byalo byonna mu Lubaga South tuyinza okuba tulina ebyalo nga 79 ebyalo byonna 79 twabikunze dda okubanga bijja kubeera mu kifo kya Popopol tujje tube nga twaniriza pulezidenti w'eggwanga 2021 era tumulinamu essuubi ddene tumulinamu amaddu tumulinamu ebintu bingi nnyo pulezidenti w'eggwanga oyo. So gwe nga omukulembeze w'abantu b'omu kitundu kino nandyagadde ombulire nsonga ki gy'ogenda okusooka okuwa pulezidenti esinga okuluma abantu bo? Ensonga gye njagala okuwa pulezidenti esinga okuluma abantu bange ya byabulamu. Ebyobulamu mu Lubaga South bifuubwe ffufululufu. Amalwaliro mugawulira temuli ddagala, muwulira emyala gizibikira, kasasiro tulinga kasasiro, buli kimu kifu. Era kyova olaba nti Omumbejja bwe yajja kiyasooka okwebuuza ddala bakulembeze abadde baliwo mu Lubaga South kiki kye bakoledde abantu. Ne tumugamba nti abantu baali babiri. Damiano Lubega aleeta papusika. Lukyamuzi yatwogera mu Parliament DDT n'atakola ki? N'atafuuyirwa. Kakati maama Omumbejja abantu tebalina ambulance abakazi babatwalira ku bulubalo ku bupikipiki babatwalira okugenda okuzaala naye abantu baagala ambulance. Omuntu awuliriza omukulembeze awuliriza yawuliriza era n'akolerawo ambulance n'agireeta era Sebo ekolera abantu baffe era kino twagala kirumiriza nnyo pulezidenti ajja ti Lubaga South twagala ebyobulamu nga biri ku mutindo. Yesebo. Obudde buno toyanza nnyo Sebo. Mu kifo kino wennyini tusanzeemu abakulembeze ab'enjawulo era tusanzeemu n'Omumbejja Nassolo Eugenia eyeteeseteese okutwala entebe y'omubaka wa Parliament owa Lubaga South era omukyalo ono naye tugenda kumwebuuzaako atubuulire ye nga agenda okukiikirira abantu ba Lubaga South beeteeketeekedde batya omukolo guno ogenda okujja mu kitundu kyabwe. Essaawa zino katugende tusisinkane Omumbejja
twogereko naye. Mu kifo kino mwennyini tusanzeemu abakulembeze ab'enjawulo ng'era tusanzeemu n'omukyala Omumbejja Nassolo Eugenia nga omukyala ono ye yeeteeseteese okutwala entebe y'omubaka owa Lubaga South era nga tumusanze nga ali ne bakulembeze banne bali mu kulambula ekifo kino ewagenda obeera olukuŋŋaana lw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Essaawa zino katufune Omumbejja naye twogereko naye atubuulire engeri gye beeteeketeekeddemu omukolo guno ogenda obeera mu kitundu kyabwe. Omumbejja nsanyusa okukulabako nnyawo. Nange munnange. Omumbejja tukusanze muri mu kulambula ekifo kino. Kiki muri mu kwetegekera obudde bunene kikuggyewo wojja olambula ekifo kino eno? Okusooka byonna nsaba okweyanjula nze Nassolo Eugenia omubaka 2021 ow'ekitundu kino. Ssebo nsanze mu kifo kino ekya Popopo tuli mu kugezaako okuyooyoota buli kasonda tujjamu buli kintu kyonna ekiteetaagisa nga tweteekerateekera omwagalo w'abangi Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga lino Uganda 2021. Omumbejja waliwo ebize bibaawo mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ez'omukulembeze ono era nga poliisi ezenga emulemesa enfunda nnyingi mu bifo gye yatandikira. Musuubira kino tekigenda kutuukawo mu kitundu kyammwe? Kino tekigenda kubaawo lwa nsonga ebbaluwa zonna ezeetaagisa zonna ze babadde beetaaga ze badde beekwasa bulijjo zonna pulezidenti Kyagulanyi yazitulazeeko nga zonna zirina buli ekyetaagisa ku bya security. Ate yo poliisi tugigamba yeekuume butebenkevu nefe pulezidenti waffe tujja mwekuumira kuba ttiimu Nassolo eyina abawanvu n'abampi ku nsonga ya security eya pulezidenti waffe Kyagulanyi. Era njagala okutegeeza eggwanga lyonna muddala n'abo bonna abawagizi b'enkyukakyuka nti bannalubaga ffe tulina essanyu lye bayita ery'omwoki wa gonja. Tulina essanyu lya mwoki wa gonja okulaba nga pulezidenti waffe Kyagulanyi yasazeewo bwe yamaze okulaba ng'ekyaddondo amaliriza n'agamba ati kasimbule erubaga. Erubaga South lwaki azze amanyi waliyo Nassolo era Nassolo asobola okuteekateeka obulungi ekitundu n'asobola okulaba ng'asobola okubeerayo n'ayeebuuza ku bantu ate abantu ab'ensonga betuteeseteese obulungi. Kino ekintu njagala mu kitwale ng'ekikulu nti abantu b'erubaga bonna ab'ensonga tubatuuseeko era beeteeseteese okwaniriza pulezidenti Kyagulanyi. Omumbejja omulabi wange yandyagadde okumanya mweteeseteese mutya nga mwe bannalubaga? Tweteeseteese okwanjulira pulezidenti waffe biki bye twagala atunulemu mu ngeri ey'enjawulo 2021 nga tumaze okumulonda. Ffe twasalawo dda twakyali kwebuuza ffe kye tulimanyi nti ku buno obubaka bwa paaliyamenti nga nze bwe neesimbyeko bannalubaga balina okukola choice naye ku pulezidenti tewali choice. Ekyo tugenda kimubuulira. N'ekirala pulezidenti Kyagulanyi tugenda kumuteekako akakwakkulizo. Pulezidenti Kyagulanyi kino si ye kwesalirawo kwesimbawo wabula kimukakatako bannalubaga akitwale nti kyatteeka era ffe kasita ateekeddwa okwesimbawo. Ffe tetulina muntu mulala. Kino kye kikyali kikye oba na famire ye oba n'abawagizi ba music. Kino kya ggwanga lya Uganda. Ye muntu asongeddwamu ye muntu alondeddwa okulembera eggwanga lino 2021 oba ayagala oba tayagala ffe tujja muggulako omusango singa agezaako bw'ati nti okwebalamu okwesimbawo. Omumbejja ebifo ebimu omubaka abadde agaanibwa okwebuuza ku bantu nga bagamba nti talina ambulance naye batugambyeko nno waleeta ambulance mu kifo kino. Tubadde twebuuza onaasobola okuyambisaako ku mukulembeze waffe ambulance eno? Ssebo kino ekya ambulance twakireeta lwa kubeera ekyo abantu abagenda okulonda pulezidenti Kyagulanyi tulina obbakuuma nga balamu batuuke 2021 nga balamu. Ate eggye ly'abalamu poliisi yagenda neeyimiriza pulezidenti titogenda wantu wonna kati yo oyina ambulance ne tugiteekawo. Ambulance eno eyina ebiwawaatiro by'osobola okukola ki okubikkula nti n'enkuba ne bw'eba etonnya osobola okukola ku ki. Omulwadde bw'aba ali wano basobola omuteekako eccupa basobola omuteekako oxygen okutuuka embeera y'obudde bwetereera oba okiraba. Kakati ensonga eno twagikolako dda. Poliisi ekyalina kye yeekwasa
ate kino tekiriiwo ate kino weekiri okiwulidde abasawo tuyina staff abakola mweno ambulance abagenda okukola kubanga wano tusuubirawo abantu 15,000 kubanga twamaze dde okutegeera nti abantu 15,000 be bajjawo wano era betwagala okulaba nga bajja wano okanga popo ate bwe tunaafuluma abamu bagenda kubeera mu bitundu ebiriraanyewo batasobole kuyingira wano bagenda kubeera nga bamulindira mu bifo ebyenjawulo. Olunaku lwa Mande twakunze abakyala, twakunze abasuubuzi, twakunze bannaddiini, twakunze abakulembeze b'ebitundu. Mu Lubaga South tuyina abakulembeze ab'ebitundu, tuyina zooni 79. Executives z'ebitundu ebyo byonna zonna bagenda kubeera wano. Tuyina omukuku gw'ebirowoozo byaffe gwe tugenda okukwanga pulezidenti waffe. Tulabe nga ebirowoozo byaffe ebyo biteekebwa mu nkola 2021 nga tutandika obuweereza obw'ensonga, obuweereza obw'enkyukakyuka. Nga tetunakusiibula olina obubaka obulala bwe wandyagadde okuwa bannalubaga obukwatagana ku consultation eno egenda okujja mu kitundu kyabwe? Obubaka obw'enjawulo bwe nnina buva wa President Kyagulanyi. Bannalubaga ntuusa obubaka bwammwe obuvudde wa President Kyagulanyi. Nze nga munna people power mu Lubaga South akutte omumuli okulaba ng'enkyukakyuka President Kyagulanyi zagoberera zitojjera era ne zinyikira mu Lubaga South batuusaako obubaka buno nti mujje bangi, mujje n'essanyu, mujje n'ekitiibwa tulage President waffe Kyagulanyi nti tuli bumu naye 2021. Ab'Amakondeere mujje, vuvuzera muzijjeyo bannange, buli kimu buli ekivuga kiveeyo, tugenda kwaniriza omuzira waffe Bobi Wine Kyagulanyi ku Mande 24 Ogwokubiri 2020. Mbagaliza olunaku olulungi nga President waffe azze, nsaba Mukama atukwatireko akuume President waffe nga mulamu ate nga w'amaanyi nga takyukakyuka nga tayuuga kakube nga bamuyuuya batya. President waffe ate tumwesiga ye takyuka, yagamba ye nkolongo ogirya nekwekyusiza mu lubuto, yoyo President waffe. Twanzanya Omumbejja abakulembeze be nasoose okwogerako nabo baŋŋambye nti Lubaga South kifo kya mukisa, nti era ebifo byonna eby'omukisa n'ebyobuwangwa ebyeddiini byonna bisangibwa wano ebisinga obukulu mu ggwanga, nti era n'ebintu byonna ebize bikyusa eggwanga lino eno omuli n'eddiini bagamba nti byatandikira wano mu Lubaga. Eno ogaza ezimu ku nsonga ezirese Pulezidenti okutandikira wano mu Lubaga. Yesebo akalombolombo ako weekali ate tukakuuma butiribiri. Akalombolombo ak'okuba nti byonna bitandikira Lubaga tukimanyi bulungi, n'abatakimanyi bakimanye kati nti Ssaabasajja Kabaka Muteesa omubereberye olubiri lwe wano oluli e Lubaga byonna we byatandikira, obugunjufu eddiini wano e Lubaga we byatandikira, enkyukakyuka zonna ezitutunulako kati obugunjufu bwatandikira Lubaga. Era President Kyagulanyi okusalawo okujja wano ayina ennono z'agoberera. Amasinzizo amakulu gonna gali Lubaga. Lubaga Uganda bagibagira ku Lubaga, kwe kugiyita Lubaga y'entabiro, byonna we bitandikira wano. Tuyina akasozi Namirembe kwe kuli ekitebe ekikulu eky'Abakristaayo, Lubaga ekitebe ekikulu eky'Abakatoliki. Bw'ozinga bwoti olubiri olukulu Ssaabasajja Kabaka mwasinziira n'alamula luli Lubaga. Ennyanja ya Kabaka, ennyanja esinga obunene eyasimibwa emikono gy'abantu mu nsi yonna esinga obunene, zempewo zetussa wano we tuyimiridde ku popopo. Kaakati bw'ogattako ekitebe ekikulu Ssaabasajja Kabaka omuli woofiisi ze mwasinziira ne Katikkiro okufuga Obuganda kiri Lubaga. Bulanga eri Lubaga, emizikiti emikulu giri wano, Kinyana Mpindi, Basebo ekiri wano. Omukulembeze waffe Bobi Wine azze ku ntabiro y'obukulembeze n'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Twanzanya Omumbejja
obudde buno katufune omukulembeze omulala era naye omu ku be tusanze nga bali mu kifo kino nga bakirambula okulaba nga kiri mu mbeera ennungi enasobola okuteekebwateekebwamu olukiiko luno lugenda okubeerawo. Ssebo nsanyusa okukulaba. Kale ssebo. Amannya gaffe ssebo. Erinnya lyange nze mbeera ze Zaki Mawula Taata Namuli. Mukulu Taata Namuli, abantu abali eyo bandyebuuziza mukulu Taata Namuli akola ng'ani mu Lubaga South? Taata Namuli yagenda okuba mmeeya addako ng'aweereza nga mmeeya mu ggombolola lyaffe erya Lubaga, eggombolera ekkulu ennyo mu Uganda, kubanga gavumenti zonna gavumenti yaffe bwe eyingira wano oba gavumenti zasookera wa Mengo, ekitegeeza nti eggomba lya Ssaabasajja eryo, era ly'eggomba lyaffe lyengenda okuweereza nga mmeeya ne bakansala bange abangi ennyo tube nga tuweza Bannalubaga bulungi ddala 2021. Mukulu Taata Namuli, tukusanze olambula kifo kino eno ng'era mulaga muli mu nteekateeka. Njagala obuliro omulabi wange ki kye mwetegekera? Atutegekera omukulembeze addako mu Uganda agenda kuba wano ku lunaku lwa bbalaza. Era tubali tuleka ekifo kino tuli mu kirambula obuyonjo bigaddaga kiyonjo ddala agenda okujja nga Bannalubaga bamulinze okumwaniriza mu maanyi n'emizira ng'ekifo kirungi nga ajja kukyeyagaliramu management emukoleko bulungi era ebye bulungi abantu be ne Bannalubaga bonna n'abagenyi banaabaze nabo. Mwenga Bannalubaga mwetegese mutya omukolo guno eno okubanga tegutaataganyizibwa? Twetegese kubanga poliisi yekimanyi mazima n'obwenkanya amateeka weegali byonna ebbaluwa poliisi yagitegeeza nti ajja kuba wano, tumanyi nti ajja kubaawo, ajja kufuna obukuumi era naffe Bannalubaga tujja kuba n'obukuumi okubanga pulezidenti yaffe ajja atubuulira ekiddako. Nga mumanyi nti Lubaga ebyobufuzi gye bitandikira ebbanga lyonna kubanga yeyina enkizo mu bifo by'eddiini ezitandikibwako okuva Colonial Master bajja wano nga baleese eddiini n'ebyobufuzi mu Africa. Era tulowooza nti n'omukulembeze waffe ng'egyasazeewo nti mu Kampala mu Uganda yonna atandikire Lubaga kiba kikulu nnyo ddala. Era tugenda mwaniriza n'emizira, tugenda mwaniriza maanyi kubanga tumanyi nti nno bw'anaatandikira wano ayinza okukizigo kweri. Obukabanga obusembayo. Ssebo mukulu meeya, nandyagadde ow'abalabe baffe obubaka bwe obusembayo. Ekisooka nja kukubiriza Bannalubaga mwenna okujja ku mukolo guno ogwa Mande mujje n'amaanyi twanirize omukulu His Excellency AK Bobi Wine Kyagulanyi MP, tumwanirize mu mizira nga zze okutukyalirako atubuulire nga bagenda okutambuza ekisinde kino ekirwa mu buyinza 2021. Era nsaba Bannalubaga bonna tukwatire wamu tuzimbe eggombola lyaffe, tuzimbe eggombola eppya mu maanyi amapya, mu maanyi amavubuka, mu maanyi agakyusa obuyinza, mu maanyi agakoleramu n'abantu bonna okola nga Lubaga ebeera ku ntikko. Tanzania ssebo. Omulungi andaba ebyo byolabye bibadde wano ku hotel ya Popo Memorial wano mu Ndewa ng'era abakulembeze ab'enjawulo mu kuva mu biti eby'enjawulo mu Lubaga South bazze wano eno okulaba ng'ekifo kino eno bakiyooyoota mu ngeri ey'enjawulo okulaba ng'olunaku lwa Monday lunaatuukira President Robert Kyagulanyi n'ajja mu kifo kino eno kigenda bbanga kiri mu mbeera etukagana n'omutindo era ne ambulance bulijjo poliisi gye yeekwasa Omumbejja Nassolo agiwaddeyo ng'era ku luno eno ebyobulamu byonna bigenda bbeera mu nteeko. Omulungi andaba sigenda kusukka wano eno kankwagaliza olunaku olulungi omuweereza abadde Damba Eric mwebale nnyo nenga tonnaba kuvaako teweerabira okusubscribinga oba omaze okulaba vidiyo eno oteekeko ne notifications osobole okuba nga ofuna buli vidiyo empya gye tunakuteekangayo wano ku munno kubanga ffe wano ku munno tewaayo kunoonyeza ebipya buli wonna wonna wekiri ffe tujja kutuukawo osobole nga okubitegeera ng'otuddawo mu ntebeyo mwebale nnyo mweraba.